Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olw'enjala tutunuulira eddagala liyitibwa omutulika. Omutulika ogwo mulungi nnyo singa omwana we alumbibwa obulwadde bwe tuyita obwa measles, mulangira oba olukusense. Omwana ono obulwadde obwo busobola bulungi nnyo mulumba ate era busobola bulungi nnyo okumutta. Obulwadde bwa measles buttira ddala, musaanye mukimanye abazadde. Omwana oyo abaana abo mufube okulaba nga mubagemesa. Singa gavumenti eteekawo nti tugenda kugema measles, kikulu nnyo mufube okulaba nga mugemesa abaana abo obulwadde obwo bwa measles. Omwana ono abeera agemeddwa, singa bumulumba tayisibwa bubi ng'ono atali mugeme. Naffe baatugema ate naffe baatugemeranga ku ssomero. Waliwo essomero liri eyo waffe Masaka eyo baliyita Kiyumba Primary School. Essomero eryo lyajjumbiranga nnyo omulanga gwa gavumenti, kyenkana buli ekyajja kyajjangayo ku ssomero ewaffe. Ebiwe bityo kugema. Essomero kyemmanyi mulimanyi abali mu bitundu byeyo nga Kiyumba, Kiwala, Kako, Mitemula, Luvule, Kasaala, wamu Misansala, Kalinga, Mazinga, Kajuna, Migamba. Essomero lyenjogerako lye bayita Kiyumba Primary School kyemmanyi mulitegeera bulungi nnyo. Essomero eryo nasomero primary naye essomero eky'amazima lyajjumbiranga nnyo, simanyi oba ne kaakati kuba ffe gye baatugemeranga ku ssomero. N'olwekyo mugemese abaana measles. Measles attira ddala nno. Kati omwana wo singa aba alumbiddwa obulwadde obwo obwa measles, ddagala lino liba lijja kukuyambako. Funa omutulika. Omutulika gwegwo gufune, funako obusaanidde bwetegereze bulungi osobola okugwozaako ebbali, teeka mu seffuliya. Funa n'enkejje, osobola okufuna akati kamu ak'enkejje nako beera ng'obuggyako buteeke mu seffuliya. Ofune n'akazigo akaganda oba omuzigo omuganda, funako katono nako kateekemu mu seffuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto tokosa eddagala eryo. Eddagala eryo we lijja beera ng'olijjako liteeke wansi liwoole lisigale mu kibugumiriza ekitonotono. Beera ng'owa ku mwana oyo alina obulwadde obwo bwa measles, muwe abeere ng'awuutako, mutere kasowaani muwe ejjiiko abeere ng'awuutako. N'ekirala bw'oba olinawo n'abaana abalala ewaka nga muba tugeze abaana bali 3 oba 4, ku bana ne kubaako omu alumbiddwa obulwadde obwa measles, ne bano abatannaba kulumbibwa nawo beera ng'obawa ku ddagala eryo babeere nga balinywako. Okutwaliza ewamu abaana bonna b'olina ewaka bawe ku ddagala eryo babeere nga balinywa. Singa mu nnyumba yo olumbibwamu obulwadde obwo obwa measles ne mubaamu omwana abulina, ne bana batannabakwatibwa botannaba kumanya nti babulina, bawe banywe ku ddagala eryo, bawute ku ddagala eryo. Kijja kuba kibayambako. Y'anaaba abulina nga tebunnaba kufuluma ku lususu, buba bujja kufuluma bulungi nnyo ate era abeera ajja kuwona, babeera bajja kuwona mu bwangu olw'ensonga eryo ddagala nnyo ku bulwadde obwo bwe tuyita obwamulangira oba tumuyite measles. Kyemmanyi guno omwaka gavumenti ejja kugema obulwadde obwo obwa measles, oba nga n'okutandika yatandise olw'ensonga mwe buli mu Uganda abaana babulina. N'olwekyo mugemese abaana. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.